Faridah Nakazibwe, Senyonjo, olwaleero gubadde omulundi oba omukisa gwange ogwokubiri okujja wano okuweereza Ssaabasajja ku lunaku olw'abakyala. Nasooka n'ekikolako mu 2022 oba 2021 sijjukira bulungi naye naliwoko. Experience njukira mu kiseera ekyo nali manyidde nnyo TV era we nali nsibula bati nabagamba mwebale nnyo kulaba NTV akawungeezi naye leero Mukama nsaasire n'ekijjukira nti tuli wa Ssaabasajja. So kibadde kintu kirungi, enjawulo si y'amaanyi lwakuba nti wali weetaaga okwepimpinga ennyo n'ojja nga weeseetinze ennyo mu byendabika mu maloboozi biki naye wano kasita ojja n'otuula script yo ng'ogiina. I think kibadde kintu kya bulijjo to me because kino madde nkikola okumala akaseera. Abakyala bannange mbagamba nti tuvudde wala nnyo, olugendo lubadde luwanvu, abatukulembera omulanga bagukubye, ebiteeso biyisiddwa, amateeka gayisiddwa okulaba nti basitula omukyala mu byenjigiriza, mu byensimbi, mu byobulamu n'ebintu bingi. Kakiri eri ffe okulaba nti ate efforts z'abali ze bataddemu okulaba nti tuvaayo gye twali mu myaka egy'edda ne tusituka ne tudda ku meezi z'emu ku meeza zezimu ne bannaffe abaami ate tuzisuula mu guluka nga tudda mu kwekubagiza kubanga omwami akusuddewo. Omwami kirungi nnyo, ffenna twagala abaami, kirungi nnyo era Mukama bw'aba amukuwadde kirungi nnyo tukyebaliza. Naye ate bwe bibanga bigaanya ate era teweetuga, si yenkomerero, waliyo abaami abalala bangi naye mwennyini osobola okwetuusaako ebyo by'oteekeddwa okwetuusaako oba by'oyagala okwetuusaako. Singa ojjukira nti nze Mukama yampa amaanyi ate go gali natural n'ogamba kino kye neetaaga mpitawa okukituukako era n'okola ekyo. So tulekeraawo okuddawo okwekubagiza buli kaseera ne weekubagiza kino ate ffe tebatukoledde kino, si buli kimu nti bagenda kitukolera, ensi bwe nti si bweri. The world is not supposed to be kaserengeto kokka. Obuwonvu bubaawo, obugga bubaawo, naye kiri eri ggwe okufungiza n'omanya nti nze nina amaanyi agange agali nakyo Katonda ge yampa, nampa amagezi oluusi n'abaami abamu ge batalina, era kiri eri nze okusala amagezi okulaba nga mpitawo ku kye njagala okutuukako. Waliwo abawala bangi basomya amawulire baagala kubeera nga ggwe Faridah Nakazibwe. Bakole ki ku lunaku lw'abakyala, message y'abaana bawala basomya amawulire? Abasomya amawulire mwebale tubayizayiza abamaliriza n'abakyali mu lugendo olwo. Muli bamukisa nti emikutu mingi egiguddwawo, zi radio nyingi, TV nyingi, ate kati bafuna n'omukisa social media yajja nga bw'okyanoonya ani akutwala oba akutekinga on okutandika okufuna mu ekyo kyobadde oluubirira okufuna, naawe tandika okweggulirawo emikisa egijjo. Buli muntu kati alina TV ye ku ssimu ye, eyinza okuba terabibwa bantu bangi, eyinza okuba tefuna musaala, tefuna nnyingiza nga TV zino zetumanyi zezifuna, naye yeyinza okubeera entandikwayo n'ogamba nze ensi kangiyanjulire bwezi, ojja kubayo omuntu ogwo andaba era anyingize mu system eri gye nalwaniriranga edda okutuukamu. Beera kyoli, mulekerawo okwagala okubeera nga Faridah, mulekerawo okwagala okubeera nga gundi, beera ekikyo kyoli, be unique in your own way. Ensi ejja kukulabirayo. Ate n'aba baagala okukisussa because okenze mu bulungi binnemye kanyingirewo mu bubi. Yes, tujja kumanya naye era omanya nti ekibi tekigenda wala, it will be for a short time and before you know it tewakyalira kujjukira. So be who you are, run for what you want to achieve and you will get there. Mbagalizanga kula bakyala olulungi, Mukama abakulembere, abagondeze byonna ebibakaluubirizo bye bibasoomooza. Yes, musobola okutuuka ku ekyo kye mulwanirira okutuuka era ne Katonda kye bakutondera okubeera. Mubeere bulungi.